bane mbaniriza nnyo ku YouTube channel ya Fail Life Experience nange mwana mwala Asha nava namatobera nga twayingiddewo dda twatuuse dda ate nga munange teweerabira ku subscribinga, ku sharinga, ku likinga ate oberenga oli part of us. Tubeera n'emiramu egy'enjawulo oyinza okuba olina omulamu agwo oyagala tugogereko osobola okubanga oguteekawo mu comment ate tusobola okukola ki kubanga tugogerako ate kansikiriza bannange beeyanjule ate tukomewo n'omulamu agwaffe. Tutandikirewo Joseph Pastor Love. Amanya ndi Pastor Love. Nsanyuse nnyo okubala. Amanya ndi Pastor Love. Nsanyuse nnyo okubalaba. Amanya gange nze Sandra Melissa era nga nsanyuse nnyo okubalaba ku YouTube channel ya Life Experience. Yeah, nga babagambye Sandra Mary Savannah, a long time sister. You look good. Thank you, dear. Thank you, darling. Ebye mubeera muloko down ebanyiriza bunyiriza tetulina kyakola kirala okujjako ekyo mwasigayira kunyirira naye nga bannayo nako olwaleero tulina omulamu agwaffe ate nga munange ngwegujjukiza teweerabira ku subscribing noonya Asha Nava Namatovu ku YouTube channel yaffe osubscribing okoonaawo awali akadde emirundi ebiri ebeere ng'ekuwa notification ezibuli lwe tuleeta akapya onako olwaleero tulina omulamu agwaffe. Waliwo ebintu bye tubuusa amaaso, waliwo ebintu mu butuufu gwe ng'obeeraawo obibuusa amaaso naye ng'ate gye biri ku bantu ebintu biri mu reality. So tujja ne tubyogerako olunaku olwaleero omulamu gwaffe. Osobola okgenda n'omutima gwo kye gusazeewo oba bazadde bo kye bagamba okugeza. Osobola okubeeraawo n'omusajja nga si wanzikirizayo ntegeeza eddiini nga temukwatagana tugeze omusajja oba musiraamu oba mulokole ng'ewamwe muli basiraamu tugeze ewamwe muli basiraamu omusajja omulokole akutwala oba mukristaayo oba mukatuliki kyonna kye kiri. So n'ogamba owaayi kansalewo na nsonga za mutima sigenda genda n'abazadde bange kye bakola ki gwa ndaba olunaku olwaleero ogenda naki. Tandikirewo Pastor Love ku nsonga eyo gyogerako otya? Neyanziza abatulaba ku Asha Nava Namatovu YouTube channel teweerabira okusubscribinga. Omanyi ntera nnyo okugamba abavubuka nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Otyo? Nalina emyaka awo ejja nsumbuyiramu okondaluke. Nalaba Kinayuga yali video ya muzimbi bamuyita Fred Sebatta. Bamuli asooka muyinza okuba mwenna mwalulaba. Omuvubuka yatambula n'ava ewaabwe n'agenda n'awumpugumira eyo n'ajja n'omukazi. Baatuuka ewaka ayanjulira kitaawe nti ewaabano bali asooka omwana oba si kyekyo ozanye kyandisi kale nze ŋŋamba nnyo abavubuka eriiso ly'omukulu addugala ewakola ki wewalaba. Abazadde bano bagenda okugamba ebiseera ebimu ensonga zaabwe nga balina experience. Nange kati waliwo experience gye mpiseemu gye nsobola okugamba omuvubuka atandika obulamu bw'ekivubuka. Naye nno abawala abaakula bwe batyo tobatwala si bangu si bawala saazi tuli mu kyaddiini. Eddiini eyo waliwo nze kati eddiini ze mmanyi enkambwe nga ye wonaamutwala kati nga nze experience engirabyeko. So omusi babiri nga singa amaazi adde omwana kulwe omanyi kijja omanyi tinyaga bitono. Kale nze esayidi eno ey'abazadde okubawuliriza nze ndaba nsonga nkulu nnyo. Ate nno kankubuuza Melissa olaba ensonga eyo omwana oyinza omugaana tugeze nze kandeete ku kyaddiini omwana n'omugaana ofumbirwa omusiraamu naye omukaka abakatuliki tebagenda muyisa bulungi nga musiraamu nga ye gwayagala omwana n'omutwala mu bulamu n'abeera bubi n'abeera depressed okakana ng'afudde right
kubanga omuzadde yamukaka n'agenda n'omusajja gwatayagala kati nze mba njagala nnyo omuntu n'agenda nekyagala kale oyinza okuba nga toyagala kintu kya ddiini omwana w'okufundulwa muntu wa ddiini ndala naye at least otunamu n'ogamba naye yamusanyusa gwayagala let it go like that n'otalemerako nnyo nze njagala kino omanyi kyoba oli omwana yamusanyusa gwawuliramu emirembe yes kyekyo kyentegeeza naye bwoddaawo musimanya nze njagala mukatuliki yabuliddwa abakatuliki anaabeerawo ananyenyanga kedo gwogenda omuwasa afunye amuwa emirembe muleke agende n'oyo gwayagala ekitegeera Sandra watya ebiddirira omusajja oyo bazaddewo bamuganye pasala batugambye nti bagamba batya waliwo olugero lwogeze ly'omukulu waddugala we walaba nga omusajja oyo alina emize mubbi alina emize egitali mirungi anti kati olaba mpozi okugjako nga mwamala kufunira mize gya musajja nga omusajja omubi naye obanga ensonga eno gyetwogerako jjukira ya ddiini tetugambye emize ya ddiini oba naki kati of course abasajja bano nga batukwana oba tomanyi kikyali yes ojja tomanyi nawaba muyaayi ojja tomanyi omala kubeera naye of course wobeera naye nolaba nga ayitiridde obuyaayi ng'omwesonyiwa otegeera naye mpozi okugjako nga mugamba mize naye obanga mugamba nsonga ya ddiini na culture omuntu balina omuleka n'agenda n'omutima gwe gusiime zino nsonga za mutima Madam Asha nja kwongera insisting ekigambo kino ekyeddiini by the way kigambo kikulu nnyo era nze mu bimu bye ŋŋenda otendeka muwala wange akyali omuto wanaaweza emyaka 12 ngeyatandika omutraininga okusimba ennyo ku nsonga zino wammanga eddiini kyekintu ekisookerwako eggwanga kati ate oba naye temubitwala walala eggwanga ligirawa mu laavu kakati njija abakazi tulina engeri katonda gye yatutondamu oba n'eddiini etya musajja ajja n'akuwe kankuletere ensonga eyo olaba engeeyo a leopard enkuba eyo giraba ne weeritonya ebire 10 tegenda kunaaza mabala gaki gango you know why bakyogereza ku bintu ebitasoboka ebintu ebyo bya tebikyuka kyotegeeza ensonga eno ngirabyeko kibimu abakadde laavu temukitegeera mamugiraba mu ngeri yammwe naye va ku kintu laavu ensonga eno njabyeko abakadde abo balaba va ku kintu kye bayita laavu abazadde abo balaba balina ebintu bye bambuulira nga keongedda nembijjukira nengezaako omanyi feeti osobola tosobola kugidduka esobola okulwawo effeeti y'omuntu oba entuuko esobola okulwawo esobola okukeereyezebwa osobola ogidojingadojingamu naye tosobola kugiremesa kubaawo kati bebintu kubimu abazadde abo ebiseera ebisinga bye baba balengera akati omuzadde asobola okuba nga yawakanya ku kintu ekimu n'agamba newankubadde bagamba nti abantu we batebafumba naye kangezeeko n'alwana nakyo watuuke okugamba mwana wange tokigezangako nga yalwana nakyo natuuka ekiseera omanyi bino ebintu biraba mu abaana abawala abato n'abavubuka abato temumanyi laavu kyeki abaana abasinga Asha kankugireyo kino ekintu abaana abavubuka abato abawala n'abalenzi tebaawula laavu na lasiti kwaka na kwagala kati Sandra gwayita okwagala ku mutima kwekwaka okwaka yes lasiti ekwata whereby lasiti eziba omuntu omanyi muwe mugamba nti love is blind kyemanyi okwaka kwe kuno gaya akwanyerera akwakiddemu ayagala ali ebijanjalo
sikwekwaka ekyo kyoyita okwaka gw'otakimanyi ndowooza kubanza ekyemanyi kirala naye nga kyonna kyekiri omuwala wabazze ne gayi nga omusajja nga gwasiimye abazadde mutukkirize tufumbirwe abasajja betwagala sande obanga mu kusalawooko wali mukyamu n'ogamba kogende ne gayi gowira ng'oyagala ng'ate bazadde bo amuŋŋaanye akuganye ate wemba gwenjagala ate mummanja omusajja muleese kati okukwekwaka sikwaka Mr. sikwaka okwaka kyogera kirala kirala dina okwaka ate kamba buleko mukozesa ekigambo kwaka naye temanyi meaning yakyo okwaka si kwe kubama like ng'obwangwe owulira obumbujjo Asha kamba buuzeemu ekintu kimu Sandu ompulira kiki ekikuleetera okugowinga oyagalanye n'omuntu ebiseera ebisinga okusika omuguwoko kankubuulire kubaawo wakati w'abazadde n'omwana nga tegunaba nakuwera mwaka ng'abantu bano bagudde mu mukwano njagala mbuuze Sandu ekibuuzo kimu gw'olaba kiki ekikuleetera okuziba amaaso in such a way before even a year ekikuziba amaaso n'osobola okugowinga point of no return okuwuliriza abazadde kye bagamba bino ebintu bya laavu Katonda yabiteekawo ate laavu tetusobola teri atakiyitamu yes teri atakiyitamu bane think of God mulowooze Katonda nze Katonda y'omusajja gwandaza mpulira mu mutima ndaba y'oyo gwaleese wabula agenda kutegeera nze kankuwa scenario waliwo sister wange gwe sijja kwogerako mannya ewaabwe babagaana abasajja abasiraamu she's now fat ayimiridde alina ssente yangamba nze Melissa saagala musajja lwa ssente because I have my money yes naye buli lwafuna omusajja okimanyi agwa ku musiraamu naye ng'ewaawe baamugana omusajja omusiraamu kati omwana muliza anyenyenga kedo Katonda kugamba ne Katonda abalaga nti omwana amuyadde mumugaana eddiini naye nze we musajja gwenkola ki gwemwagaliza weewunya asooka musiraamu owokubiri musiraamu lwaki mbaseesonyiwa abazadde n'enkola ebyange baligenda okujjukira nti ate kyemmanyi nandi mbaana aba what I know ne baba tebamwagala batuuka ekiseera ne bamwagala ekyo ekintu kuba kasita g'obeera happy gy'oli muzadde wa akwagala oli happy teri muzadde ayagala mwana omuntu andaba olunaku olwaleero teri muzadde ayagala mwana we ng'akaaba agenda afumbirwa omusajja ng'asiwa ng'omwagala wa ddiini yammwe naye ng'asula akaaba temugenda beera mu kisenge gyali Asha abazadde bano balaba nze abakadde mbawuliriza nnyo wa nsonga zino wammanga buli ddiini gy'owulira wansi wa njuba ebaako n'ebigendererwa byayo mu nsi muno ekyokubiri ebaako n'empisa zaayo ezigifuula eddiini endala ku ddiini ki endala owulira era ky'oba olaba nga mu bayibuli edda Katonda teyakkirizanga abaana ba Isirayiri kuwasa mu mawanga maki kuba for example olwaleero we twogera ku busamize manya nabo ddiini we twogera ku busiraamu nabo ki we twogera ku bukatoliki nabo ki kakati waliwo omwana okuba nga omuzadde ozadde omwana omukuliza mu purity kati ng'abasiraamu balina eŋŋombo egamba nti tosinza Katonda mulala manya tebasinza teri bakatonda bameka babiri Katonda ali atya era bagamba Allah akbar kakati waliwo omwana wo kati waliwo omusiraamu alwanyisa ekyokuvunamira ebibumbe n'omulokole babirwanyisa nnyo kitegeera okuvunamira ebibumbe kati waliwo omwana wo akulaga nti agenza asonkodde eri omwana wo amuwasa agenda mutwala kuvunamira kukomba musaalaba avunamire wati ekibumbe ekiri egindi kati olaba ndowooza abazadde ensonga yaabwe weeri olwaliro nze saagala mwana wange afumbirwe musajja musamize olw'ensonga zange zemmanyi ku busamize okitegeera be bantu abafa emitima n'akola ekintu ekitakola ki so ekyenyinyalwa abazadde balina ensonga anti awo wenzijira what I know Sandra obusamize business ddiini
ddiini Bagamba era yekansangwawo yeddiini ey'abantu abatamanya Katonda. tukkiririza mu bajjajja baffe bo tebamanyi Katonda. Bo tebamanyi Katonda. tukkiririza mu bajjajja baafa. Era gwe gy'ofukamye n'osala n'ogamba ai Allah bagamba bajjajja bakole ki? Jjajja wange mbeereraawo jjajjange something bwe biti. Bane Joseph tongamba buno obusiraamu obusamize. No, I mean it's eddiini nti gwe gy'okuwulira Allah bo tebamanyi Allah bagamba kimu bajjajja jjajja ow'enkuba bayi nga process y'abayindi gye bayitamu jjajja ddungu nkulembera ngende kakati muwalawo kyonna mu byonna mutuleke bazadde baffe tufumbirwa abasajja betwagala tondeetera tulina ogenda na mitima zino nsonga za mutima ojja kunkaka omusiraamu. omanyi Sandra oli muwala mu Kristaayo. Bayibuli egamba nti omutima gulwadde endwadde. Mwanange wuliriza bino, mwanange wuliriza bino, mwanange meaning nkaddiye naye ebyo byogezako byonna okuwalampa nali mbikoze ki? Nali mbiyiseemu nga kikye njagala omwanange ategeere nti nno ye byalowooza nti bisoboka nali mbigezezzaako ni nabanga tebikola ki? Tebikola. Yes. Nkugambye nti abaana abawala abandaba emirundi mingi bagenze embeera ng'eyo nebasigula n'omugamba mwanange nedda mwanange nemusigula. Kino kyembadde nkugamba nti babeera baaka si kwagala okwaka ekumutwala njagala ono wafuna waati ebizibu akomawo gyendi nga gamunange byagana kubanga oli muzadde wange ate kati mba ngenda obawulira nkukuzizza okuva wansi ku mwaka gumu nakyalinga mpaka emyaka 22 omitinza omuntu mu mwaka gumu akukyusizza wenna olowoozezza ovudde ku ekyo. Wali ebintu abazadde mutasobola nga musajja yalina obujuliza. Siganye mba nina obbawuliriza naye ate nange mulina owuliriza mulina otegeera kyenjagala. Ate banayo omutima mulina oba musanyufu. Kati gwe dadi onyumira obeeraawo nga siri musanyufu. Nga si mufumbo. Sinoti bufumbo kubanga talina muntu we. Yalina emmami kati nze lwaki agamba ene dadi. Kati tubeere n'ensi. Olw'eddiini gye twasangawo obusanzi wano ku nsi. Ensonga eno mugenda still okukkiriza ti nno omuzadde ensonga yange mulina ogifaako kubanga gwe kuba mwakafaananyi gwe njagala mbuulire nnyo abaana abawala abandaba nti gye omuzadde wo gy'ali naawe gy'okola ki? Gy'olaga. Olaba amaziga gakaaba ng'alaba ogenda mulongo we naawe ogenda tuuka ekiseera ogakaabe. Kati let me ask, why do you think it's a wrong way? Lwaki olowooza lwaki obeera negative obeera ku negative side buli kaseera? Kubanga omusiraamu yanjagalako obufumbo ne bunfaako. Byali bibyo. Buli omu abeera n'ekikye. Please parents understand. Buli omu aba n'ekikye. Yes. Ekintu eky'abazadde mukyejje mu bannange mutulemesa okufumbirwa. Mutulemesa abasajja nze omusajja kati abasajja abasiraamu mpulira buulizi bagamba bamanyi olabirira abakazi. Omusajja omusiraamu alabirira omukazi. Yadde ogamba mbusima abawasa abakazi banane n'abakatuliki babawasa n'abakweka. Kati Sandra labayo osanga omusajja nga si musiraamu naye nga alina abakazi nga 5 ne bawayiriza abasiraamu. Yes, abasiraamu kati ate omusiraamu yeno n'abateeka official n'agamba ninono nina Sandra nina nabo kitegeera nayo nakukuta nabo bukukusi kyokka bagamba ogenda olabanga bakuleetera abaana 10 wekizakengolera bane mututegeere naffe abasajja kale wabaawo ebiba bibaddewo naye oba tolina ate kundaga nagamba simanya biki kati njize naye ng'era mmaze kulabako bagamba bamala kwekoona nebajjukira okubuuka. Nze njagala abaana abawala abatulaba olwaleero bategeere ensonga gye nnina ku mutima.
kakyala weweefuniranga omusajja wo ng'owulira yoyo gw'oyagala abazadde simanya bamukuganye simanya biki respect them toyomba nabo kwatokana na muzadde ekintu kikyamunya wabula gwedde eri oyagale musajjawo bodda ne wammwe oba respecting bwe baliraba nga beetaaga obasanyuse mu lujja balikkiriza omusajjawo n'ojja n'omwanju anti kati waliwo kye ninabidde okubuuza Sandra watyano ogenda n'omusajja oyo gwe gwobasaze mu mutima gwo ne bigaana osobola okukaminga back ewabazadde anti kyengezeeko okugamba wali nti woba ofunye omusajjawo ne bamugaana sigala eri tokibakuba tokibalaganako nti oba kiye nti olaawo ekibaddewo osigala nakyo noddewo like obeera ojjewo abazadde bo sigamba nti ogenze n'oli obeesonyiidde ddala kikintu kikyama obeera nabo naye nga relationship yo tobateekamu ekitegeerayo nti oba ekintu ekiba kibaddewo kikosa ggwe nekitabakosa fuddawo nti ate kugamba twagamba okisigaza eri ne bakutimpula guma ye toyanza Sandra Mr. Nyongera okugamba abaana abawala abandabu n'abalenzi abandabu nkubuuzeeyo olwo wagenda n'omuntu bazadde bo ge bagamba nti genda nono watya ne bigaana we bigaana of course mba ne backup abasajja eva babeera ne zi backup mba ne backup ey'abazadde okitegeera ey'abazadde nti abazadde bano ebiseera ebisinga obungi be bantu abalina otubeererawo mu bulamu bw'ensi bwonna be batuyamba osomoka amayengo nga kuva buto bwa be baba backup anti katolo kiganya ow'eddiini yo kakati we kigaana era stiru mba nkyagwa mu mikono gyabwe okusinga ono ayeeraludde n'agenda kubanga bino ebintu Asha njagala obitunuulire nti byommiriri bisobola okugaana naye nze we bigaana ebyange tudda ku drawing board wawe twakolera ensobi n'abantu bange bano abanzaala naye gwe ogenze nze ndabye abaana bawala bangi apaaluuka bw'atyo n'agenda n'amala olubwamufundisiza olubuto bamusudde mu nnyumba agenza oddujjamu afiiriddeyo gy'agenza oddujjiramu byonna nga biva ku ki talina butawuliza talina gy'agenda kudda ogenda kudda waani so abaana abawala n'abalenzi ensonga y'abazadde nkulu nnyo goberera omuzaddewo okay tweyanziza ate nga banaina nga akalowooza akasembayo banaye nze nganze nava nze nsanyusa mutima gwange kubanga fe abakazi kusanyusa mitima bw'otosanyusa mutima gwo yesu abazadde bawulirize naye ate bannange tugenda kaddiwa tubule n'abasajja abatutwala bane muleka abatali basiraamu simanya abasiraamu bonna batutwale gwoba osiimye gwoba ogenda otegeeragane gw'owulira nti omuwuliramu emirembe gwoba ogenda naye ddani okugamba mbw ate gundi yalina okunzikiriza nti mala okwagala ono nedda mikwano tusanyusa emitima naye nga tiweerabira subscribinga osobola okuba nga otunoonyako ku YouTube channel yaffe Asha Nava Namatovu ate nga Facebook nkozesa Asha Nava Namatovu official ye page then oba oyagala okujja ku account yange nkozesa Asha Nava Namatovu mbagamba bugambi bannaye mwebale kubeera nga muwatchinga ntumirako abantu aba South Africa baganda bange brother wange Umaru Muhammad bannaye mwangamba mubeerako buli kentekayo muba mukalaba bannaye mwebale nnyo mwamusinga mu kintu kino mbagamba bugambi mubeere bulungi bye bye